Mbabuzako mikwano gyange musibye mutya muje bale jonna gye mutusaako engalo mwebale kwekumira ku Progen Media TV gwatanaba ku subscribinga kusabye okikole mu bwangu tusobole okutusaako amawulire gaffe agabeera gakagwawo. Mukwano gwange omulungi gwampuliriza ali e Dubai, ali e Qatar, ali e Saudi Arabia, nkubuzaako gye bale gy'otusaako engalo. Nawe mukwano gwange ali wano mu ggwanga lyettu Uganda nyongera okubuzaako. Mu kaseera kano kennyini ntuse n'amawulire nga Uganda prisons evuddeyo esobola okuba nga yeekubira omulanga ng'egamba nti tewaliwo n'omu gwe baganye kulabika nti agenda mu ddwaliro oba agenda amukomera okulabika nti yeerolera ku mubaka wa parliament amanyikiddwa nga Mohamed Ssegirinya. Mikwano gyange abalungi mbadde nabatusiza kadde amawulire ne mbagamba nti embeera ya Mohamed Ssegirinya mbi nnyo. Embeera ya Ssegirinya eyongera okuyungula amaziga mu mitima gy'abantu saako n'ab'eŋŋanda ze akaseera kano tebali bulungi kubanga obulamu bwe balabira ddala nti bugenda. Yate Uganda prisons evuddeyo netegeeza nti tewaliwo n'omu gwe bagaana nga ne ku lw'omukaaga Ssegirinya Mohamed okumujjayo okubeera nti bamuwa referral e Mulago nakyo kyali kizibu nnyo. Frank Bagaine omwogezi w'abasibiddwa e Luzira avuddeyo n'ategeeza nti Ssegirinya okulabika nti avaayo mukomera yali alina omusawo we saako n'ab'eŋŋanda ze abamu. Kino akikoze oluvannyuma lw'okulaba nti abantu bangi bavuddeyo badduukiridde omubaka wa parliament okubeera nti basaba alabika okubeera nti afulumizibwako mu ggwanga lyettu Uganda agende ebweru afune ku buyambi. Naye ate ekisinga okwasa ennaku balabye embeera ekutte wansi ne waggulu. Balabye obulamu bwa Ssegirinya Mohamed bugenderera obulamu bwa Ssegirinya Mohamed buvunda ne basalawo ne bagamba nti naffe katwekubira omulanga mu kiseera kino buli omu ng'atidde, mu kiseera kino buli omu ng'awulira nti takyayina ssuubi. Mikwano gyange abasirikale ababadde abayitirivu e Mulago nga babataddewo nga n'ababaka abasinga babadde bagendeyo babadde bawaguza nga Mathias Mpunga, Lord Mayor Elias Lukwago, naye ng'avaayo n'agamba nti kaŋŋende ndabe ku Mohamed Ssegirinya. Naye amawulire ge yatuwa yatugamba nti abasirikale bayitirivu nnyo mu kifo kiri ate tebakkiriza newankubadde okumutwalira ku mmere newankubadde ab'eŋŋanda ze. Kati akaseera kano balaba ng'embeera ya Ssegirinya Mohamed yeeyongedde okubeera nti yeeraliikiriza bannayuganda kwe kuvaayo okutandika okwogera nti tewaliwo omuntu n'omu gwe baganye kulabika nti agendeyo n'amukyalirako. Mikwano gyange abalungi embeera ya Ssegirinya Mohamed nabagambye nze ngenda batuusaako amawulire kyonna ekinaaba kigenda mu maaso kirinde wano ku Progen Media Television. Nze wendi okubaweereza wetuli okubeera nti tubatuusaako kyonna kyembeera mwetaaze okutegeera. Mikwano gyange amalungi mbasabye yenna ayina kyayogera, yenna ayina kyayongerezebwako. Oli wa ddembe okulabika nti ogenda mu maaso n'okomentinga, oli wa ddembe okulabika nti ogenda mu maaso n'owa endowoozayo. Ate gwe yandyataze okuwulira ku mawulire amalala gali ku progenmedia.com website yaffe ennungi. Kuli tulina amawulire ag'entertainment saako n'amawulire gaffe aga sports. Musibe bulungi mikwano gyange, nkomawo temuvaawo.